These monuments, fashioned in the style of each nation. Uganda yagenda okufuna obwetwaze ng'erina district 18 zokka. Gavumenti ya NRM yagenda okujja mu buyinza mu 1986 nga ziri district 33. Mu mwaka gwa 2015 Uganda yalina district 12, Parliament n'eyisa zongerweko endala 23 nga zonna bwe zinaatandika okukola Uganda ejja kuba ne district 35 mugatte. Mu mwezi oguwedde Kenneth Muhakanizi nga ye muwandiisi w'enkalakkalira era ateekerateekera Ministry y'ebyensimbi yategeeza nga bwe kita kyakola makulu kutondawo district empya olw'obuzibu bw'ebbula ly'ensimbi ez'okuziddukanya. We did advise with my letter, don't create any more new districts, and I've said it today. District y'e Namisindwa y'emu ku zaakaweza omwezi ogumu ng'etandise. Namisindwa yakutuddwa ku district y'e Manafwa era ekitebe kyayo kyateekeddwawo abadde gombola y'e Bupoto kati eyafuuliddwa Town Council. Ekizimbe omwabadde gombola y'e Bupoto kwagattiddwako ebirala 2 ebyabaddemu amaka g'omuntu okusobola okukola ekitebe kya district eno. Okuzimba ebizimbe ebisingako wano batunuulidde ensimbi ezisookera ddala gavumenti z'eneebaweereza. Ku zino district 6 gavumenti buli district ekyo sente eziwera akawumbi kamu. Kati kwezo sente bajja kujjako sente bakulire kakao emotoka bajja kuzako sente tutandike okuzimba. Mu kiseera nga district tennaweebwa nsimbi n'entebe ezituulwako ku kitebe baazijja mu masomero ageetooloddewo. They were lacking space, offices, what, now masomero, DO moved around, talked to abasomesa head teachers, bamuyambako tables, chairs. Emirimu ku kitebe kya district eno Namisindwa gikyaddukanyizibwa abakozi abatono abaagabaniddwa okuva ku district kwe yakutuddwa ey'e Manafwa nga ne RDC akyasigadde nga y'omu yaddukanya district zombi. Tulina abakozi okuva eri e Manafwa 37. Bwe twagala tubeere n'abakozi abawerera ddala twetaaga nga 8. Abatuuze abaasaba district eno balina essuubi nti oluvannyuma lw'okugifuna obuweereza bugenda kwanguwa okubatuukako. Tusuubira nti gavumenti egenda kuteeka ssomero buli mu parishi ati abaana baffe okusoma beere kumpi. Wabula okusinziira ku Peetero Wabuya Mayeku nga yateekerateekera district eno mu by'ensimbi agamba nti gavumenti yakubaweereza obuwumbi 16 kwe balina okutetenkanyiza naye nga teziyinza kubamala. Essuubi ly'okufuna ensimbi balirina mu kasooli asuubuzibwa e Kenya n'omusenyu ogusimwa mu mugga ogukulukuta okuva ku lusozi lw'e Namisindwa. Local revenue like omusolo ku kasooli agenda Kenya n'omusenyu okuzimba. Ye RDC w'e Manafwa Kyeyune Ssenyondo era nga yakyakola nga RDC w'ekiseera e Namisindwa alaze obweraliikirivu nti district y'e Manafwa ebadde bubi mu by'obuweereza era ng'ekirwadde kino eyinza okukisiiga district eno empya. Obuweereza buli bubi kakati bubadde bubi eri mu babazaala kakati ate kibi nnyo mweno mu bapya kubanga bakyagezaako okuyimirira. Ono agamba nti ekigendererwa ky'okutondawo district empya kyakutuusa buweereza ku bantu naye kino kiyinza okuba ekizibu eky'okutuukako olw'abakulembeze baayisa ababbi. Omuntu takola okumala emyezi 3 naye emyezi 3 bw'otunuulira ku akawunti ye abadde afuna buli mwezi era n'azipokera. Ng'oggyeko obubbi RDC Kyeyune agamba nti abakulembeze abamu mu district baasukka ku ky'okuboneka obubonesi ku mirimu nga kati bakibonwamu. Alabudde nti abakulembeze mu district zombi waakubayoola. Enkola eyange yakuyoola bw'opiripirapipira nga nkuyoola. Buli district lw'etondebwawo eba erina okufuna abakulembeze omuli RDC, ssentebe wa district ne kansala, poliisi n'abasirikale baayo, omubaka omukyalo wa palamenti n'abantu abalala bangi nga bano bonna gavumenti eba erina okubasaasaanyizaako ensimbi. District y'e Manafwa yakutulwa ku Yembale mu mwaka gwa 2005 n'essuubi ery'okutuusa obuweereza ku bantu. Wabula etuuse okukutulwamu okufuna district y'e Namisindwa ng'obuweereza tebumatiza muntu wa wansi. Si kya bwenkanya okulamula Namisindwa kaakano ey'akamala omwezi ogumu obumu naye tekimanyiddwa obanga district eno wanaabaawo eky'enjawulo ekikolebwa omuntu wa wansi asobole okufuna obuweereza bwe yeetaaga. Patrick Ssenyondo, NTV, Namisindwa District.